Allah musajja ntakirese mu mutima mulungi waliwo amubujjirira. Amin. Ai Allah musajja ono mukomerera abuwe ne kansala n'omu. Amin. Ai Allah abasajja bano bonnanga baze ne Kisesa Mayanja ku maapu ya Uganda baviireko ddala tunyumyeko banyumye mirambo waliwo abagezi okuleeta ekibiina naye kyabalakira. Amin. Tekyayita ku mumiro. Amin. Ai Allah abasajja bano ebigendwa byabwe tebigenda kuyamba munna Uganda omwavu. Amin. Ai Allah abasajja bano bavujjirirwa nsimbi. Ai Allah abasajja bano bali mu budget bakola akawunta kulaba zino ze twakuwanga tuzikozesezza bubi. Ai Allah abasajja bano kifo kya Erosoni kibamme bwasinga okulengera. Mama banaka Erosi bwana akasookebwako Mungu ngajja kuba abakoledde bulala abagerede. Ai Allah yanukula edduwa yange mu mutima omulungi. Ai Allah abantu baavu. Ai Allah abantu bano boolaba bobanga omuntu omunaku gwe tugamba yeyo tuli mu kulaba ddala abantu bano nga bava wano okudda wano bano si be batuufu. Sasha Mayanja yagambye nti buli omu Museveni tumukwate buli omu amukwate wamukutte. Sasha Mayanja nti naye agenda bako wamukutte. Naye onene bumunyagwa naye kati huyo naye azze naye agenda bako wamukutte. Yebo yimulooza ye. Badde nkusaba ebitayina makulu tubiwa makulu. Nga kiriwo sayina makulu. Nkudzeemu. Abantu abo ate ngenda kwetegereza n'abasiraamu bano batandise okusirwala. Baba musiba siraamu byaddala. Balaso kulya enkaafu. Kya mutima bali mu kibeera bya byanfuna bwe nkikola n'ekiteekawo sente nga sizirina sente nja kukuwa. Nagamba waliwo enteekateeka eyo. Waliwo enteekateeka eyo mu kaluuka lya Akabonna. Nti gwe Nuupu tojja kaana nnyo gaminti obulu bwange nga babadde butono nga babuwaddeko bano banno abava mu Buganda. Era bwe banaba bamaze okufuna bagenda kwesimbawo ku ssaawa esembayo ng'akaluluusi kazzemu emigobagano. Ono Lunnuma Lusaniya ne munne n'abalala bonna bagenda okuvaayo bannanga okulonda kubadde kulungi tetukulabangako kuno kubadde kulungi kwa ddala. Era President Museveni awangulidde ku bitundu 85 ku 100. Kali gwe Kyagulanyi obeera weeteekateeka ogende mu kkooti okuŋŋaanya obujulizi. Bano b'opponenti badde ovuganya nabo. Kino tetukulabanga omusajja ategese akalulu akalungi. Abedi bwe yakola Besigye kuba Besigye aba akuŋŋaanya obujulizi agende mu kkooti. N'amugamba Abedi birokedde ku kino enduli ennene. Abo tebakyalina makulu. Tetubabalirako na budde. Just bali ya time waffe na data waffe. Ebintu ebingi ebinaabeera mu Uganda oba oli abine engeri ebinaabuzaabuzamu Museveni. Tewali. Just waliwo abakibalira President Museveni nabo. Ate so President n'abakubalira. Eyo abakubalira. Abaleeta omuzannyo ogwo. Dayo basabe ssente zo bazikuwe. Alize zikola bino. Babala kafu. Bali mu kusiba matu gwa katika nkubulire bali mu kusiba matayi ola abantu batambula bagaziwa bano balinge embuze yasize ekibya abo bayiza kutwala kibiina ebibiina bifuzo biwulira abatula musibi mutya tuliwo ne muganda wange nkyaza buli kanaku okutema ensonga eza kisajja kikulu. Otandikidde kwani waliwo Munyagwa waliwo Sasha Mayanja. Kisesa Mayanja kantandikire ku Munyagwa. Kibiina bakiyita Common Man's Party. Common. Lusaniya. Fenna tuliye. Kati akabonero Saniya. Ndetedde ekizibu okwogera ku muntu oyo agadde muwe foramu. Waliwo omuntu ng'obudde obungi tokyakola ki tokyamwogerako. Abasebo ne bannyabo bwe tuba tutunuulira nnyo ebintu bino ebikolebwa mulowooza mwe bannakampala bannayuganda bonna mwenna abali eyo Munyagwa akyabongerawa. Kati kiki ekikusikiriza ku Munyagwa n'ogamba asaanidde okubeera pulezidenti waffe? Oba amanya ebyobufuzi. Sebo waliwo olugero olugamba sekonyowe gwe mwavu tubuulire ebyekibuga. Munyagwa twayina kasasite bino byagenda ku TV n'akolola tebimufuula mbu w'amaanyi. Kata kuba omusajja weekatikamu mu Parliament Dennis Sekabira oyina andabira Sekabira nyina enkoko ye ya mitwalo egi. Honorable Sekabira ayina essimu ya Sekabira
muginoonye ayina emitwalo Ssekabira njirina era bw'oba ogirina wulira bw'oba olina essimu ya Ssekabira ng'eyembulako genda mpola emitwalo egi kubanga watulagidde mbu amabidde wandazze mbwa amabidde gagenda ku kibanyi ne gakonerako kakati essimu njabi onkoze bulungi yo yennyini njirabidde njirabe bulungi era kamuteekemu n'akasimu wano okakasa nti eya olina okumanya fe mukyatwayisanga embidde ŋŋanda bamuzeeyi baageranga ogundi ebirawo naye omukulu oyo talina kapasite esobola kukulembera ggwanga ne bwali wamulemye ate kati ne bwe yeesimba ne kubwa kansala era kyafuna tasobola kufuna wadde tasobola kufuna ekyo nkikuta kyasobola kufuna ate nga babasajja baatulaga nti opposition yaabwe basinga ogitegeera era bavuma buli avaayo buli ajjayo omutwe kye balemeddwa okumanya we basuubira ebyobufuzi bwe baali babirowooleza wali byavaawo byakola batya byavaawo ne bikola kya ne bidda ewalala kati we biri wazibu nnyo okutegeera wa munnayuganda kulengera munnayuganda atunuulira mu kituli kiri n'agamba waliyo omusota otegede kakati munnayuganda atunuulira mu kituli n'alengerayo munyaggwanga yajja kyenkugamba okitegeera nkufuna ngezaako kutegeera kati mu kituli kiri kyolaba omuntu waatya okuteekayo omuntu omukono okumuluma kati buli oteekayo mu kituli ky'omusota munyagwa yajja kati oyo munyagwa musota oguzze okubojja guzze kubojja b'opozisoni gubamalewo naye gugenza okujja nga feriya nga mwemulaba munyagwa feriya mu byobufuzi era ogenda okulaba speech zanegena kubera mukuvuma Kyagulanyi nkulayirira bonna bannamawulire abali wano nga tebannagenda agenda kutandika lwanaatandika okwogera buli agenda okukwata akazindaalo tebannatandika kwogera kano mukasalamu tannatandika kwogera naye omumpembe oyo agenda kutandika okwogera era omulamu nzewa lwaki buli atandika okwogera amaanyi agatwaliriza ku nnupu mpaka naawunzika naggalawo kiva kuki buli ayogera amaanyi agateeka ku Kyagulanyi buli atandika akabiina Kyagulanyi buli atandika akabiina Kyagulanyi waliwo olugero lwagamba nga tosobola kulunda mbwa nga toli mugagga oba nga tolina byaziriisa amazima gali nti ku saidi y'abantu omuntu alina amaanyi mu kuba nago bamuyita Kyagulanyi mu baana bawalonana mu ssatisati lya Buganda amaanyi gakyaliwo era nze singa nali President Museveni saali badde mu kunnimba tumaze tumugonzezza kino kyolaba bakansala b'abavubuka kyeyakoze n'agamba sima kansala b'abavubuka bawangudde ab'NRM batono balinga boolaba koleji y'NRM koleji y'NRM gyolaba abalema abakadde abavubuka nobo tesobola kuwangulayo kifo wadde n'eki kubanga batono bangu okufugika omuntu yenna buli lwaba mutono ng'omukumi ekumi bantu mukaaga nga bumanyi gavumenti amaanyi ga gavumenti ye beesobola okubafuga ne bateeka mu system webakola ki weebaagalira naye kati abantu ba bulijjo bazibu okwogeraagaranya ate muzeeyi alina bano banjiwadde omuliro muzeeyi oli bulungi muzeeyi tuli bulungi era muzeeyi bonna boolaba bakkiriza nalabye eggulo ono waliwo kino ekibuuka kimuba RDC assistant RDC wegomba tali kisa kya mukama waliwo omulala eri akamuzeeyi banzibye ebiseera bamutalako ne mu kooti yabadde n'abavuka ba bodaboda enalemoye nga yawanika omukono ogwo nga bodaboda ziri bina enalemoye nga ziri bina kakati gwe bw'oba ositeninga nga gavumenti tunuulira abantu abo onagamba NRM bonna tebaddamu ab'emabega kiki ekigendererwa ate ekirala kankibabuulire omuntu yenna buli lwalaba ng'aluddewo teyeeyongera buganzi obuganzi bugenda bumwetoolako kyogamba munyagwa tebakyalina buganzi mu bantu buli lwolaba ng'oluddewo teweeyongera buganzi obuganzi bugenda bukwetoolako mu kiseera kino nupu y'amaanyi naye okweyongerako naye kati Kyagulanyi ku kisanze ekijja bw'aba tawangudde kino
kijja kubeera kizibu okukoma wajje abantu baddemu abamatize kati omuntu kozesa amaanyi go mu kiseera kyo. So political parties zino mbadde netegeeza embeera wano sidaba wadde owakasaale sidaba wadde omusirikale sidaba wadde kino esinga wabaddewo nupunga era bannayuganda bagambe omukulu ali mu kukola kibiina naye ewana of embeera zewene webatuukirako kijja kuba kyamaze dde otongozebwa kati tukole nga kitongozeddwa abantu bano mwongere okwetegereza kati wano labe embeera eriwo tunula olabe tewali wadde omusirikale ekitukoze obulungi otukoledde emboozi eno n'ekibiina bagenda twogera mpolampola obutatuwulira naye ate era tubayisaamu n'eggaali wano naye bano batuuka bamuswaba bw'otunulira abajja kakati emulabi awaze kati olina okumanya abantu bano abajja tebazze mu mutima mukundu era bali funded anda bali funded anda kimala omuwuliriza aba ategedde era obala bali bulungi balinga agagenda okuwasa ekibiina kya President Museveni ng'okola kibiina oyala mujjako ng'akuleka nga weetaya booti ng'agenda mu lusuku okusalira okutta ekiwabyo obeera munime tewali akugambako n'olusuku tewali akugamba ng'ogenda kujjako gavumenti ekyo oyagala bajje nga balwana bulwanyi kati kankubuulire mwenna abali eyo singa babadde bategedde batugamba ekibiina waliwo ekibiina ekyamanyi wano waliwo abantu twakalwayo wano wayisewo abantu olaba babeera ku kavule buli kasonda ne babeerako wali nga baketta ebigenda mu maaso gamba balina n'omulongoti gwa dada batuuzaamu kamera etunudde mu kavule bweti kamera etunudde mu kitebe munda ofiisi zayo bazibba buli nkya naggulo buli kimu bassebo ne bannyabo ono bamuyita Kayondo Mmeri Munnabyafuzi omutendeke omukulu Munyagwa akoze ekibiina babatiisa Saniya oyanirizddwa ku Lusaniya naye nkikolumira ayi Allah kiyiwe mukamulali kiyiwe ayi Allah abantu bano bannanfuusi toyagaliza musiraamu munno ayi Allah musiraamu munnange n'ebyakula si bibyo bisaanidde byankwe byange ayi Allah omusajja ntakireese mu mutima mulungi waliwo amuvujjirira amin ayi Allah musajja ono mukomerera abulwe ne kansala n'omu amin ayi Allah abasajja bano bonna nga bebaze ne Kisesa Mayanja ku maapu ya Uganda baviireko ddala tunyumyeko banyumye murambo waaliwo abagezi okuleeta ekibiina naye kyabalakira tekyayita ku mumiro ayi Allah abasajja bano ebigendwa byabwe tebigenda kuyamba munnayuganda omwavu ayi Allah abasajja bano bavujjirirwa nsimbi ayi Allah abasajja bano bali mu budget bakola akawunta kulaba zino ze twakuwanga tuzikozesezza bubi ayi Allah abasajja bano ekifo kya Erison kibamme bwasinga okulengera mama banakaero si bwana akasookebwako Mungu ngajja kuba abakoledde bulala abagerede ayi Allah yanukula edduwa yange mu mutima omulungi ayi Allah abantu baavu ayi Allah abantu bano boolaba bobanga omuntu omunaku gwe tugamba yeero batuli mu kulaba ddala abantu bano nga bava wano okudda wano bano si be batuufu. Sasha Mayanja yagambye nti buli omu Museveni tumukwate buli omu amukwate wamukutte. Sasha Mayanja nti naye agenda bako wamukutte. Naye onene Munyagwa naye kati huyo naye azze naye agenda bako wamukutte. Yebo yimulooza ye. Badde nkusaba ebitayina makulu tubiwa makulu. Nga kiriwo sayina makulu. Nkudzeemu. Abantu abo ate ngenda kwetegereza n'abasiraamu bano batandise okusirwala baba musiba siraamu byaddala balaso kulya enkaafu ngenda kwetegereza abasiraamu bano era sheekaani gwe ngenda okubuuza ensonga zino waliwo basheeka bange waliwo kaseeka kange kana Sheikh Tamusuza webali Sheikh Tamusuza waliwo omulala Sheikh Mafu waliwo omulala Sheikh Sheikh Shakib Sekimwanyi ngenda ku baseeka bange ngenda kugezaako okubabuuza Sheikh Badiru ngenda babuuza Sheikh eddiini eno ebadde ntya ayi Sheikh mbabuulira waki abasiraamu tufuuse ebyeneena ayi Allah mu busiraamu ekintu bw'olabanga togenda kukisobola kirekera akisobola tofa nansi Allah bino mbikubuulira waliwo omuntu gw'olaba nga musiraamu nga bamukozesa ate nga musiraamu naffe bwe tunaamwogerera ebikikinike
nga mugamba abasiraamu tusosola abasiraamu bawalampa bannaabwe naye nga waliwo gwolaba nga ki nga lwo omuddu avudde ku mulamwa nga waliwo kyotunuulira nga sipeeya bagitadde ku emmotoka bagitaddeko sipeeya ng'eyo yo sipeeya lwe gunaafa omupiira lwajja ogyeyambisa naye kati wano abo abogola baki baagala kukwata Museveni mavumbavumba buli omu ayagala mukwata gyamukutte bongereddwa oyagala kuwakanya abasajja kye baliko omusajja agambye ndese saniya mwena mutule ku lusaniya agambye actually argument ya Munyaggwa yagamba nti ababadde basaidi emu ai Allah nsaba abaana bano baba bakoze olusaniya nga bataddeko ebifi by'emmere beeko gwe bituga ate ojja kuba toyagalizza ai Allah abasajja bano ekigendwa kyabwe si kyekyo kiri mu maaso naye bwe baana balisa olusaniya nga lwakulya mu bannayuganda lukwe ai Allah ebifi by'ennyama bibatuge oyagala gamba nti Honorable Munyaggwa ekigendererwa kye si kyakujjako Museveni omusajja abadde mu opposition ebbanga lyonna nga alwana Museveni aveeko oba bino ebiina bitwoleka nti abasajja no badde balimba badde bayaye omusajja bakolera mukolera sinza kuddamu kati kankubuulire amaanyi nga gakuwedde nnyo bwana Kayondo anti kati oyogedde ku bantu wakyaliwo ebintu bitakya kati kankubuulire bwe tuddamu okukola interview marking enaku z'omwezi leero ziri 15 mbadde nkusaba okuva olwalinga enaku z'omwezi 15 toddangamu kumbuuza muntu ng'ali feria ebibiina bisatu oddamu biŋŋamba kiwandiike ebibiina bisatu obiŋŋaanye bwe tuba twogera ku lusaniya saba Allah bagende okulya olusaniya ebifi bibatuge the common man's party okiŋŋaanye nkikugaanye ekirala the Democratic Front ekibiina ky'omuti eyo bwe tuba tuddamu okwogera emboozi toddamu kukyogerako ekyomuti toddamu kukyogerako ebyo bibiri waliwo ekibiina ekirala ekyono waliwo nekyakabuleta nawuddemu nabadde yabagobye ebyo toddamu kukyogerako bwe tuba twogera nga twagala kutunuuliza bannayuganda abasomye n'abaana baffe ab'omu maaso twogere ku bibiina ebi bibiri bino ebirala biri mu katemba wangambye nti ebibiina by'obufuzi mitunsi jamwanyi bino biri mu bitunsi naye lwakuba n'ekitunsi kyotalizo kitwala ewalala kisobola okudda tekiriiwo abayinza ni musajja munnakyalo nakulira mu kyalo nga tulima naye waliwo ekiseera kyatuganga ekitooke nga kitaddeko ensukusanga nyingi era nazo olondamu kati nga tuttira okibalenga okuttira ekitalina makulu kyokitema nga otemamu ebitalina nnyo makulu noga kino bwe nakisimba ku gundi ku ttaka lyange lyakibuga nkofu tekijja kukola ki tekijja kudda naye kino bwe nkijjayo kino bwa musana ono nakinnyika agumira embeera so bano bageraageranyiza ku bitunsi ku birokwa ebirokedde ku kino enduli ennene abo tebakyalina makulu tetubabalirako nabudde just bali ya time waffe na data waffe oba ebibiina ebingi ebinaabeera mu Uganda oba oli abiina engeri ebinaabuzaabuzamu Museveni tewali just waliwo abakibalira President Museveni nabo ate sewe President n'abakubalira eyo abakubalira abaleeta omuzannyo ogwo ddayo basabe ssente zo bazikuwe ate ze zikola bino baabala kafu bali mu kusiba matu gwa kati kankubuulire bali mu kusiba matayi olaba abantu batambula bagaziwa bano balinga embuzi eyasize ekibya abo bayinza kutwala kibiina balabe nze mbatunule bano abakola vidiyo eno tubalaba wano naye otunuulya abo batunula essimu zikubwa buli ddakiika mujja abantu baweze nze essimu eziri wano kakati abantu abo babawa amakulu bakyaliwo 2.5 abantu tetubawa amakulu nkwegayidde mbadde nkusaba ali weebali katubakolere ki bazze bu space yaffe baliwo mu kubalaba naye tebaliwo mu bikolwa tuli mu mbeera nga ne PFF bakamala nabo okutongoza ate tukyali ojja kulanga era batongoze ne banna badelegates okuva e Masaka batuuse Masaka ki era omulaba entambula ya badelegates okuva e Masaka bongera kuyiika buyiisi buli kitundu kya Buganda bw'oyongera bayongera kuyiika omulabi alowooza bazze 10 gamba babali babiri batuuse mubannamawulire mumusinzira okukola amawulire babo batuuse ani fe omulimu gwaffe kugamba bantu kiri ku ground kintu kitambula
nti ekigenda mu maaso essani yetongozebwa leero naye kusira ku bye tulaba. Kati bw'oba badde ng'osomesa abaana abaana aba primary ekyo mukyogerako mutya mu baana? Abantu bakyali bamuswaba. Kakati abaana okutegera obutegeezi ebibiina bino mu maaso kyabatwalira emyaka 14 ojasita okutegeera. Oli yagala natongoza ekibiina abantu beerayita ku kibiina abamu ne bakiyita DF, abalala bakiyita ADF, abalala ne bakiyita olweyagamba mwami Mpuuga ye baletwaniza ku ADF. Namulaba oyiraga ati bwe bale kutwaniriza simanyi ku ki buli omu nga tebamanyi kye baali bazzeemu. Kati kankubuuza ekibuuzo okole baavaawo olukuŋŋaana lwalaba ewammwe mu Buddu kyeyongerako oba kyakka? Kigaba kaadi kati kibiina kiri mu gaba kaadi ono gwe naye gwe bawadde ayagala agenda ovuganya mu Kampala omukyala yayiseemu ne bodaboda 2 ezo yo ezijjeewa. Bannayuganda ebyenna kubisekebwa naye abantu baffe mulekubizibwa bataata naye bwe tulona tuli mu kupanseko senga mulina ffe wano ne mulakyo tuliko bataata bamaama baganda baffe abali wano mu makkati bamaama abanyigirizibwa bakitaffe ffe abaatuzaala ffe batabani bammwe ensi etuyinze abaana bammwe tusiiba njala. Bataata oyinza okulaba nga nnyirira naye nga nnyirira ku bizibu byange. Bataata oyinza okulaba nga olaba ndi bulungi naye ng'omwana tasoma. Bataata oyinza okulaba nga ndi bulungi embeera y'abaana bammwe mbi. Bataata mbasaba mugambe bakitammwe mugambe abaana mugambe bakitammwe balabe bino ebigenda mu maaso babibabuulire. Ensi we yatuuka bataata evudde weeri. Batutaddemu otusosola, batutaddemu okutulwanaganya, batutaddemu okutwawula, batutaddemu ffe okuba nga tulinga abalya ku kasasiro. Bataata mbadde nkusaba tubanga ekigendwa kyaffe kyakuba ggoolo emu gavumenti eriwo bano abamu temubafuula balabe bammwe wabala mubakoppeko bibaleese mu bigatte n'ebyammwe mulabe eggwanga bwe ligenda okutambula mukalagane nabo. Waliwo kenyagala okuleetera waliwo abamu abeenaale olaba mukulu ono Ssenyonyi akwata emmotoka nemukulembera nevaako emabega gavumenti yemufaaninga eyo tteeka agivugira mu tteeka. Etteeka ligambye anaabeeranga nga n'ayitawo ajja kuweera bino wamma n'amafuna n'ebirala. Gwe bw'oba tomwagala tomulonda ajagibaddiza naye n'osanga omuntu nga mubuyabuya ng'aweeredde abaana nga n'okusoma asomye olaba Ssenyonyi balina n'emmotoka zaffe ezo ziizo. Etteeka ligambye anaabeera ng'afunye ekifo kino oba ekifo ekisinza ababaka mu paalamenti oba ababaka baliyo 20 gwe banaalondamu nga ttiimu liida waabwe yanaaweebanga bino abakulembera olw'ensonga ku sayidi y'abanyigirizwa mu paalamenti oba ali Masaka bajja adduka paalamenti oba etudde nga lwaki beemwetaagisa okuteeka mu paalamenti asobola okudduka abo bamuyamba ajja adduka kyogereko. Eryo tteeka bwe ligamba. Kaakati bw'aba basobola nga bo wakituma bimugjaako oba tebiri mu mateeka Nupu ngabo jimanyi naabo singa tebyali mu mateeka ebyo era teyali bikoze eki teyali bifudde teyali bikiriza naye era osanga omuntu ng'olaba ali emmere eyo kyanga yambala empale n'emutuuka nga yambala n'ekiteeteeyi ne bamusirwaza n'asirwaza omwana omuto. Twagala tulanule ku byobufuzi bive mu bisuubira tubiteeke wano waggulu. Kati bino ebyotubuzabuza onakoze ekibiina sitaani kyo bakiyita sitaani ono omukazi abadde omuyimbi atutumusa akoze ekibiina eyo Gasiya ono omulala akoze simanyi Kabuleta akoze ekibiina ali awo eyo akola njawulo. Abo tetwagala bamalirako budde ebyo temuli bamuyita buzaabuza bafuula ebbiza abanupu ate temubalowooza nako ebyo tebisobola kuva mu bisenge byabwe era kino ekitongoza olwaliro kikomye wano. Ekyampuuga wagamba nti boda twekembe tekisukka Lwera kyavayo ddi ongambe lwayesimya mu Kampala olonga lwayesimbye mu Kampala ne wagenda okulondera walirondera nga kutte kadi bajja musinga kino kinasukka Kawempe tekigenda kusukka no bakitongozesezza kuba omusajja we Kawempe kisukka Kawempe ate naye musiri yali badde akitongoleza na Kawempe akitongoleza Lubaga ate no gano galiriddawo ate no ofundako n'oli bodaboda twekembe yakitwala eri gye bamumanyi
Wanagwa atagwira mu babe. Anagwira mu babe. Kati anagenda kuneza banyi. Agenda kuneza bana berubaga gya kitongoleza. Mule mubuzabuza abantu babuzabuzizza mukutte osayira munonya byanja. Ekyo kya Uganda yonna. Okukireeta wano bale na Uganda bonna kibawadde. Bassebo ne bannyabo. Badelegate batuuse. Bassebo ne bannyabo. Ne mufuti atuuse. Ndabyega mufuti abawuliza balowooza yazze. Waliwo omusiraamu azze n'enkofiira emu. N'ekirevu ekyeru naye talina makulu. Era oyo tetumuwa budde. Endoza abagambye bambale batyo ndaba buli ajja ali mu suuti ya black ne tie emyufu. Suuti ya black. Andi ekibiina ndowooza kiriko kale mmyufu. Kiraka kiriko kale mmyufu. So bano bonna bye bali mu kukola kubanga mu space ya myezi ebiri tufunye ebibiina nga bina. Tufunye ekya Nsereko, tufunye ekya Mpuuga, tufunye eky'abana abeewagula ku FDC, tufunye ekya Sesha Mayanja, tufunye ekya Munyogo, ebibiina 5. Tebirina makulu. Ebibiina 5. Tebirina makulu, temudda kukola interview kumala data wammwe. Biri mu kulya data na views na biki tetuddamu na bima lya kubudde. Era mbadde nkusaba. Ebyo tebirina makulu. Tebirina kye gambe Allah njaba ebyo mubitekeko kamulali mubinyokeze bikome wano bizikirira. Obitadeko caveat. Caveat. Wetulaga wano tebirina kye bigenda kukola. Taliyo. Ebibiina bipya 5 mu space ya myezi ebisale ebisinga nze ekintu kigenda okubeerawo mu sound mbampuliranye amalobozi g'abantu. Abantu bagamba ki? Abantu gamba ki? Otulokebera ku mazzi n'oli obuwambo bwago. Olinnyayo. Naye nze ndaba buli abadde abalinnyayo ndaba bagamba tewali. Tewali gezesaawo. Kibaliko tekisobola kusomoka. Munyagwa ali musajja wa Besigye nnyo. Ki ekimutanudde ate okutandika ekibiina? Anonya byandya kumumanya ayagala ninnya alikumire mu mawulire. Eri talya. Munyagwa oyo mu ku basajja ababadde ne Besigye banka lyonna era nga musajja wa Besigye ow'okukiddo. Omusajja we nno ddala. Mbadde nkusaba ebintu bibiri. Tetuddamu kwogera ku bantu abo tebalina makulu. Tebatwongerako. Twade twogera ku bantu baffe abalala naye tebalina makulu. Ng'obanyikiza nnyo ng'obagwerezaayo nnyo mu ttaka. Nze nkubuulira ntambula mu Kampala wano manyi Kampala abo tebalina makulu tebalina kiddako. Omuntu akuwulira ayinza okugamba oba Kayondo abalinako busungu. Nedda ate buli mumbeereko naye obusungu nabeerako tebalina makulu. Era ekiddako tekiriwo. Osuubira Munyagwa okufunayo omubaka wa Paalamenti mu kibiina kye? Noel Suwa ntajja kumufuna ku kyalo. Osuubira Sesha Mayanja okufunayo omubaka wa Paalamenti mu kibiina kye? Ekyo naye kamu twekambe agenda adde mu kuyimba. Abadde nako kwagudde akatale. Kati Sesha yaka yakoze ekibiina kyagenda wasale ku kima ssente. Ate sale yabalabuukira takyazibawa. Abalaba. Tabawanga yabaweeranga. Abalaba. Ate muzeyi sale ababali obulungi ate boowa. Sesha Mayanja tagenda na kutambula agenda kisuulawo. Adduke. Agenda kisuula gwomanyi oyinza okwetikka ekintu ku mugongo noga kikumenya toga sijja kulinda gye ngenda. Mbasuulidde oguntuuga mwe guugwo. Agenda kisuulawo. Mwaguntikka tegulina bagoberera. Era mbasaba temala agenda kisuulawo. Sesha Mayanja. Era kati nnaku zakyetissemu awulidde yeetisse mulambo. Teyamanya mbu mayiti yeetisse. Yagambye nti mu bigambo n'abedde muwuliriza ng'agamba nti yeetazze kulwanyisa Kyagulanyi. Era mbu naye atazze kulwanyisa Kyagulanyi atozze kukendeeza ku buwagizi bwa Kyagulanyi. Kagenda kukendeeza kyoyo. Kyogamba tewaliwo bagenda tayinaayo n'ogwo okuggyako akake ne bawalabe simanyi alina abaana batuuse okulonda. Tayinaayo namulabe yafunye kansala abagonza kansala ewandege yesimanyi sekretary general so yebiki abaza naye anoonya byandya wajjafunidde etutumu ewalala watali awo wa bagonza nupu tewaliwo ewalala andi kati baba nupu akyali mu nupu yagivuddemu n'agendamu ekyo ekibiina ekyo kati akwate kaadi yaayo awangule naye kaadi y'ebyo ebiina ebyekwatika abo bomusasule mu bibiina abo basibye mayiti ewunya badelegate baabo batuuse bongedde okutuuka badelegate bongedde okutuuka abakulu mu kibiina ekipya bongera kuyiika buyise bidakiika eyitawo
kakati so bwana Kayonzo ngenda ku lusaniya abasajja badde bali abokka tufunya leso lusaniya tugenda naffe enoko atuyisa tuwadde omwaganya ojja kutuuka kulonga bakubyemu ekituli kakati abasajja badde bali abokka tufunya omuntu agamba nti nedda nkola ya kisiraamu katulye mu piraawo katulye omupunga ku ssaniya eno gwe lya nange ndye noonaalya tumalirawo kumu yagamba badde bamu akwane yali emubalya naye olusaniya ogenda dutyanga emmere erimu kaamulali erimu omunnyo mungi buli anagitungako tajja jjirya bwana munyagwa toteeka kaamulali mu muceere otuyise tulire wamu ku lusaniya toteekamu kaamulali n'olemesa ate abamu okulya naye era abamu tebagenda kulya ku lusaniya olusaniya lubeerera ffeffe nanga bw'okyogera bw'otaga bwe lunabeera nga lulwo wekka n'abasajja baba bakulinaanye tujja kukuba naye muliire wagazi nze sijja kubaayo era kambasabire ekibiina ekitagenda kusomoka mu kizimbe mukitongolezza ate obakuba ku kisiraani abasajja kati n'omukongola wuyo naye oyo wa Buganda First kugambye ebibiina biri e Kampala wano so mwami Kayondo nga gwe ng'omuntu ebintu ebikunyiizizza nkulaba bambi ndaba comedy nkulaba nga toli musanyufu olw'embeera y'abakadde baffe abo be twetukkiriza mu byobufuzi badde nyina abantu sofa be twaliyigiddeko nti kale bali ku ddaala ddala mu nsonga z'ebyobufuzi bali ku ddaala ddala oluusi okukola ekibiina oyo ayagala kwepima mbu asobola naye si kyekyali badde okwepima n'osobola okubeerawo munnabyabufuzi ng'ow'ensonga waliwo omwami gwe bayita Seeka atera okukyala ku CBS musajja weeyo weeruweera alina enanaasi musajja Seeka Mutegeke kati ate oyo asobola okubeerawo n'ayogera ekyo nga takoze na kibiina ate ensi n'emuwulira era nange nsobola omuwuliriza nga tokoze kibiina okukola ekibiina tekikufuula mbu oli w'amaanyi naye waliwo kyosobola okukola mpozi nga waliwo nje nnoonyereze ng'okuwandiisa n'okola ekibiina olina oba ne bakubala mubaba mu bantu abapulaninga mukinja kumala kukinoonyereza waliwo enteekateeka ya ssente za iPod waliwo ensente za iPod nti buli iPod tezigenda kubaayo buli alina omuntu mu paalamenti kati atalina kiteza tafuna buli kibiina ekirina omubaka mu paalamenti afunayo sente atalina mubaka tafuna nga banja batagenda kufuna kakati yoolaba abasajja bano bansereko ona badduse batandika ebibiina kwegamba abala nti ye ne wanaaba tafunye ekirala kyonna naye naafunayo omubaka ne wanaaba afunye omu babiri biliyoni eza ajja bba azifunye buli kwota ya mwaka buli kwota ya kisanja nga batagenda kufuna bangi era ebibiina bingi ebibaddewo wano nga tebifuna ssente za iPod olwokuba tebabaddeyo na mubaka Justice Forum essaawa zino efuna olwa mubaka omu gwe balina Asumani basaalirwa naye nga kibaddewo okuva ku muzeeyi Kyanjo ate basaalirwa ayinza n'okugwa tebitambula bulungi era abantu beeyo mu musasuli omusajja oyo si birungi namulaba yatandika okutambula nga sikoko so kati abamu babala ssente ezo nti olwo byonna nga biremye sokolabe kati otunda omusajja ngaoli sokolabe olengera omusajja omusiraamu kati omusajja mulaba asanidde bulungi ekirevu kati awulira ebyenda bimumalawo tasobola kugenda n'akolerera baana be azze mu ekisiru kati omulaba omusajja musiraamu osobola omutwala ne ku buko n'ayanjula omwana wa munne naye kati alaba bamuleese wano nemubaniriza mubakoti ako batuuse nabako batuuse so muwaniriza abantu abali awo abavulubana mu byokulya ate bantu abasajja abo abakulu abo gye bakulira bamundooza tebalyanga bantu ebintu ne bakkuta mwami Kayondo yala kujjako ngalo badde nkusaba onjireko ddala engalo olw'ensonga ombuuza nnyo ebintu byesaagala kuwa makulu era abalaba vidiyo zange olwaleero ne bagagira beewuunye nabadde ensirise nkuboye nnyo naye nkolera abantu baagala kumanya ebibiina bino ebipya ebizze binakendeeza obuwagizi bwa Kyagulanyi ne Nuupu kubanga omulamwa gwabyo mukulu baatugamba nti bakuba Museveni naye speech ogenda okuziwulira Kyagulanyi walabye ensereko yabadde Masaka eyagenze ku mukolo nsereko musajjawo nsereko Muhammad nsereko musajjawo era bwe manje ogera ku musajjawo bwe yabadde ku mukolo gwa Mpuuga era wadde speech ng'oziwulira nga kati kye basinga okwagala kwe kumalanga obudde bwaffe nga twogera ku abo ebyo babala kwekuumira mu mawulire kye mbadde nkusaba bw'oddamu okunkyaza okuva olwaleero toddamu kuŋŋamba ku bantu abo kanguwuze ekizembayo abasajja abo ba owninga
opposition yaabwe lwaki nkubuuza ekigambo ekyo nkizaayo ku kiri kyenalabye Honorable Munyagwa kyabadde akola Honorable Ssekabira ku TV yamulaze nga nti opposition yaffe anti yabadde amulabisa obazze wano olina okujja ne facts obazze wano nga Munyagwa abadde ku TV emyaka 10 kijja kuba embooko kimunyagwa nkirabye kiva ku bambi bweyogera ku kibiina kye andi Ssekabira yamukubyemu kakoli naga nti bino ebiina bya Museveni kyekyasinza okujjako Munyagwa naye tudde wano nga tusirise fekka twekuumizaamu nze naawe okwetoolola Uganda yonna tuggyeko ebbendo lya Buganda tumuteeke ebbali ng'ogenze okugenda Arua, Acholi, ogenda Nkole, Busoga, Kasese ebbendo ly'okugenda ogende mu Northern mugende tuweeyo ebibiina 10 ebyobufuzi ebiriyo nga lwo bimerukanga bw'olaba obutiko buno obuli wano nze manyi NRM na Nuupu kakati olina okumanya mu Uganda baagala bafuulewo bize batunyage nga tetutegedde bafuule bize era tekijja kwewuunyisa Munyagwa talina kalulu n'omu kafunye naye nga bamuwadde obululu omutwalo wali mu kakiiko k'ebyokulonda nga bakutte ne Muhammad Nsereko nga bamuwadde emitwalo egi nga bakutte na kiri ekyemasaka twalema tetusobola kusoma Kalwera nga bamuwadde emitwalo egi kakati naye nga tewali afunyeewo ebyo nabyo bibalo mu maaso awo tola bimeruse nnyo wano waffe mu Buganda naye nga bo tebali ku kigendero kya mutima bali mu kibiina bya byanfuna bwe nkikola n'ekiteekawo sente nga sizirina sente nja kukuwa Nagamba waliwo enteekateeka eyo waliwo enteekateeka eyo mu kalulu kali akabonna nti gwe Nuupu tojja kaana nnyo gambi nti obululu bwange nga babadde butono nga babuwaddeko bano banno abava mu Buganda era bwe banaba bamaze okufuna bagenda kwesimbawo ku ssaawa esembayo ng'akaluluusi kazzemu emigobagano ono Lunnuma Lusaniya ne munne n'abalala bonna bagenda okuvaayo bannanga okulonda kubadde kulungi tetukulabangako kuno kubadde kulungi kwaddala era President Museveni awangulidde ku bitundu 85 ku 100 kali gwe Kyagulanyi obeera weeteekateeka ogende mu kkooti okuŋŋaanya obujulizi bano b'opponenti badde ovuganya nabo kino tetukulabanga omusajja ategese akalulu akalungi Abedi bwe yakola Besigye kuba Besigye aba akuŋŋaanya obujulizi agende mu kkooti n'amugamba Abedi yagirawo eti kakati abantu abamunzi kyembadde njagala baveeyo tusituleko wano tutunuulireko wagguluko amaaso tugatunuzeko ewala tuyinza okuba tuli mu bulakiti naye nga lwaki batukwese kye tutalaba nga kiri mu kateni naye tujja kugenda okukiraba nga obudde bukoze eki nga buyise era ojja lindako obalabe bano era bagenda kutambula ng'emmotoka gye bamuwadde akakiiko ku byokulonda yokka yeyeetawula batuuke ne mu kitundu nga tiwaliwo n'abalinze oyagala gamba nti Munyagwa ayinza okwera ku levo ya Katumba oye mu kunoonya akalulu kwe singa abasajja bavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga kati Katumba Woweri yalimu oluvubuka era nga tujja okulaba tutuga muvubuka kyo ataatidde President Museveni ketumulabe naye Munyagwa agenda kutambula ye ne mukazi we wali abaatambula ne bituuka n'obatama ne babivaako waliwo omukyala waliwo n'omukyala yalimu Molini Kyalya waliwo omuwala omulala yajja mukana akasembi eyo batambula ne babifanako ekirungi Katonda tuwe obulamu naye tugenda kulaba comedian yennyini ng'ali mu bibiina byabufuzi Munyagwa si mwangu mu byabufuzi Munyagwa ali strategic ku ground tomuyisaamu maaso Munyagwa tomuyisaamu maaso omusajja mulabidde ebbanga mu nsonga ezo alinga azitegeeramu wagulira essaati eno yali etya yali ekyali nnungi ddala kati bwetuusa wano eri etya etandisa ovaamu olulangirangi lwagiramu kati essaati gisitula giteeke ku Munyagwa nti Munyagwa wa 2025 yali wa ddala ono kati owenaku zino muyiwemu amazzi sibula ye mwami Kayondo Mulangira Medi gwe tubadde naye musajja ategera ebyobufuzi mu Namasaka nnyo musuubuzi okuva e Masaka ate nga y'omu ku basajja abayita Waiso mufumbira mu kibuga Kampala nze namuleeta era namuwa ennaku naye tannabakuudana bangambye amanyi okwogera naye njagala musomesa kye bayita okwogera y'omu ku basajja ba Democratic Front abasajja ba Mpuuga anina ani musajja Mpuuga we wammwe ku kyalo omukyalo obuvaamu bwatyo kyembuuza mbadde nkisa onyonoonedde olunaku lwange ayi Allah onyonoonedde olunaku
saasira ekisenyi nji mikisa gye nakedde najjo gikomewo kale so musajja wa mbuga onyonyolodde olunaku so musajja wa mbuga ompadde ekibi ekisikire naye gono omusajja wa mpuuga mukaaku wamulabe wakubye posta ayagala lubaga mukaaku yani ali omusajja bayita lubega mukaaku mumanyi ono oferia ali awo omusajja nekyewata mumanyi mukaaku ayagala wano ekyo nze abantu wane lubaga erubaga nyina abantu benagobyewo mukaaku kano kalayini za naleero saagala bantu oyagala wani nina gwenjagalawo omukyala kuteeka wabiri gusirika nja waliwo Eugenia Nassolo waki ate matunzi bali wadde Nassolo waliwo ne Rosas Mukasa ndoza yite yazzeeyo kunona kaadi Mukasa yazzeeyo ayinza otaddayo so nga tufundikira waliwo manyi kana akatundu nkakubuuza nnyo bule twatufundikira waliwo ebyewuunyo byendaba ebyewuunyisa era nabirabye ne mu kalulu kano ke tulimu nalabye ku basajja abaali NRM abedda myaka 16 nga bakomyewo baagala kuvuganya nalabye ku Professor Ephraim Kamuntu nalabye ku Christmas Kiyonga NRM inamu kamoto kano bokwata kaadi yaayo ofunayo obukadde nga 6 kaadi ya NRM okuba nayo katonfuna obukadde 6 kakati zibaze okufuna ne tubaze kuwangula Dr. Christmas Kiyonga ye musajja yasooka okuwangula obaka ba parliament mu 8 mu Kalulu 7 ke yagendamu yekka owa UPM ne yakulaze abadde akolede mu government emyaka 47 yakomyewo ayagala kuddamu kuvuganya babala sente za kadi Professor Ephraim Kamuntu naye yakomyewo naye babala sente za kadi tebazze kuwangula bagenda kukwata ebizingazi ezo n'okutegeera muzeeyi gyendi muzeeyi nkyaliyo sifanga abamu bagadde kubeeraga nti muzeeyi nkyaliyo era muzeeyi bwana Kamuntu gy'oli n'omusajja wange angulayo ku lukiiko lwa wano olwabakadde oba radisi wagundi alwaye muteereyo Kamuntu wange oyo abantu bazze kwetega enneetega ennaku nze naate okwetega mbadde kumanyi mu bakyala ne mu byobufuzi gye kuli kweyolevu katonda wange wali okwetega tokulaba nze wanneerabira naye gyendi ani akutte ekyalubaga gundi ani ali wano gundi oya mumutekemu amaanyi kakati muganda wange gwoliawo ogera oliawo nkulaba oliyo Kamuntu kale ndosibula tugende ku lusaniya abawuliriza baffe ebitagenze bulungi mutusonyiwe tuli bantu naffe tuli bantu ate tulina kukkaanya mu ndowooza ate tubadde tusaba nnyo mutuwa obudde naffe tudde tunoonyereze tusobole obaleeterera tetujja kuva mu mawulire abatwagala mwebale kutwagala nammwe abatwagala muyina okubeerayo atosobola kusanyusa buli muntu gweyogeddeko yagamba waki njogedde naye nze siwaana embwa ngiyitambwa n'enkoko ngiyita nkoko awulira nga ali offended atusaasire gwebawulira nga tukuyisizaamu eggaali tereeze okaganye n'omulamwa naye tetusinga okwagala tujja kudda wano nga bina ekibiina kiwedde n'ekimanyi nakino tekigenda kusoma kawo bakirongoosereza wano kati kiri mu ddongolesero kiri mu theatre bali mu kukirongoosa naye omulwadde tajja kuva mu theatre kale mukaba atukumire nsaba musubscribing mulaikinge mu commenting tujja kudda ate n'emboozi endala omuzeeno kano tujja kuba buli week tujja kuba newakira emboozi 2 kuba amanyi fulmamu n'agenda ewala kati tumulinda bulinzi ate okudda ne musajja waffe nnyo tugenda kwongera okuba naye njagala basaba okusubscribing kulaikinga no commenting muteeko kye mwagala tulabe emboozi bwegenda okuba nga etambuddemu. Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo tenga bya mulembe bantu banji oba batono wesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira namubiru ku 075 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma gwe ayagala delivery wonna wooli kuba ku namba zino Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.